Tuzeko mbyafaayo byo. Nti we ndifuna sente. Njagulira maama wange omufaliso nga munene bwe guti. Mufaliso? Kyenalootanga. Amazima ga Katonda mugulu sente ze nasooka okufuna nzimanyi. Wagula mufaliso? Nagulira maama wange omufaliso. Sikyajjukira sente mmeka. Naye nkakasa omufaliso ogwo bagigukyaliyo simanyi. Nga kyekyali ekirooto ky'omuwala. Era bwe nagugula ne nzikakkana. Kati omuntu yenna alina ekirooto kyakola ki? Kyalina. Kyaloota. Naawe Vika wootudde. Olina ky'ogamba nti kino. Nze nali nsula n'abaana balenzi basatu nga tukyali mu kanaabe. Enansa n'eyo Eganda. Naye nga ababiri bayingiza. Oba Jenina ogimanyi ng'ekyakuba. Kati nga baleeta abawala babiri. Nze nsula wakati. Single room tusulamu bameka? Naye nga alina ekirooto mu busungu. Ekirooto ky'omu busungu okimanyi? Kukola. Kuva mu muzigo gulimu abavubuka abasomba abawala ekiro. Ng'ofuneeyo wawo. Nze nfune room kakasa napangisa ennyumba nga ntutte kipapula. Nga njagala kugula mufaliso gwa mitwalo by then gwabanga gwa mitwalo 68. Kati kyekyo kyenkugambye nti omwaye. Natoba omusajja we nalinga nsonda omufaliso. Buli wennyuka kanaabe nga ngenda n'ettaano n'akanana. Bwe natuuka mu mitwalo bajjali 5-7 nangamba mulenzi. Otobye twala omufaliso. Kati kankubuulire olabye nti wani ekirooto. Nti muntu yenna waba n'ekirooto akituukiriza. Tiwandibadde otereka akasente ko ku akawunti neweerekereza. Oba toyina nnyo bitwala omanya nti nnyina benspendingirako babaana bange emitwalo nka oba 3 n'omanya nti buli mwezi njjako 3 nengaweereza endala ne zidda ku account. Ate bw'okomawo sooka otuule wansi okakkane weebuuze kuba kusingako. Ombuuza ekibuuzo nti omuntu alina miliyoni 2 wane Uganda ya leero. Omuntu alina miliyoni 2 still obanga atayina mu Uganda ya leero kubanga zirina okubaako rent at first nga ogenda okupangisa ogenda okukola ki kitegeeza ogenda kukola omulimu ogusookerwako wansi ennyo nnyini ddala era nga ku mulimu ogwo rent wezo sente oteeka okuba nga osasula obutasukka mitwalo 10 ogenda okukolera business 5-7 erimu capital we miliyoni 2. Yes. Tesaanye kusasula rent yasukka mitwalo 10 kubanga bw'omusasula oba tolina kyokola. Lwaki ajati kati mbuulira ongambye nga ye capital gozo okutandisa. Nina miliyoni 2 nvudde ku kyeyo oba nvudde mu kyalo oba mu Musonzi mu Kampala. Ati first wogamba nti nze mbalidde ku mitwalo 10. Landirodo jamu emyezi 4. Emitwalo ameka? 4. Osigaza kamunga. Ennaku zino bayongerako kwana bangerako ne simanya zine zikwata ekifu. Eyo fyoyo. Kati ofunye landirodo omulungi tabikusabye. Akusabyana. 4. Osigaze mu 6. Gakutto gakole ki? Kuliko bloka. Ennyumba eri bwono ne bloka tetumubala. Wogiyingira. Togenda kujjanga bwezenga yonna eri eti. Oteekemu kyonna kyoyagala. Ojja genda okumala okulongoosa na biki na biki. Nga enkaaga ekoze eki zigudde oba nateekamu kadduuka amadaala galumye biki nga enkaaga ekoze eki wabula ebezozo kati manya nti akakadde kagenze naye mwe kagenze temulina kimu kiyimiridde mu bufuzi ewagenze akakadde tewali capital tewali kyoyinawo oyina kifo kakati otokwadira akakaddeko kasuubule kitegeeza ogenza okukola bizinesi kyegyo ogenda osuubuza akakadde. Nanti era kyenkugamba naye ate gwe era tetwagala bamalamu maanyi nti goma ne miliyoni 2 tolina capital gosobola tolina capital oyina capital naye oyina omulimu naye kisinziira tobuukira kiri kinene sente zo tezikola ki tezikumala tandikira ku kintu ky'omuntu asookerwako wansi kyasaana kukola ekitini ekikola ki ekisembayo ate abantu balina ebintu bye banyooma Viki ebintu ebyo ebitini byolooza nti bye bitandikirwako okimanyi bye bikola sente kale ku mukutu Viki exclusive kwe tusinzidde okubeera nga tubaweerereza yonna mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru wali buli omu gy'osinzira okubeera ng'otulaba okosaako kuba ng'otuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo ddala gwe mukwano gwange era kyekisinga tukomyewo nate neera tubadde tubulanganye era nga wakati kati awo mu lugendo lwa wiiki enamba waliwo issues ze twali tusolvinga n'okubaako betutereza mu mpeereza zaffe sigenda gamba fefeka nga Viki exclusive wabula ba YouTubers bangi abaafuna obuzibu bwe twafuna
So tukomyewo tusobole okubeera nga tutandikira wetwakoma newankubadde tulina production waffe bye tugenda okuba nga tukyusakyusaamu empeereza twagala tukuweera eddala ekyasinze okubeera ennungi. So kakati video bweri nkola yaffe yo soko ogiweka like information esobole okuba nga etuuka ku misinde edduka etuuke kwese kinomu ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde atatwegattangako mbutongole nawe nkusabye subscribinga ku mukutu wamala okubeera nga osubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all notifications wegambira nti turning on buli kimu kibe nga kigendera ddala bulungi maaso ku simu ku computer oba ku tab yo kisinzira gadget ki gye wasalawo okuba nga okozesa. Enkola ya view and like yeriko buli woba nga wakaviewinga video bwoti soko ogiweerewo ka like esobole okuba nga etambula mangu. Agange nze Vicky akadde ke maze nga siri ku mpewo ngezezaako okwesonyiwa ekitimba at the same time nengezaako nnyo okusoma embeera z'abantu. Wakati kati awo nga nsoma embeera z'abantu nsisinkanye ebizibu bingi abantu bulijjo bye mu facing oba oli awo fe abantu abamu bye tubadde tetuteekako nnyo maaso tusobodde okulaba omuntu ayeeyisa atya biki ebisinga okumusomooza because luli tubadde nga tubaira bize nzookuka ku makya nnyo nzirayo ewange ekiro nnyo nga sisobola kubaako n'abantu bange benyumyamu nabo ne bambuulira okosako n'okubaako be neetegereza ndabe enneeyisa yaabwe na biki ebigenda maaso n'okuba nga biba challenging oba okubanyigiriza mu bulamu bwabwe. So olwaleero programu y'olwaleero egenda kubanga egenda butereevu ku mbeera z'abantu ebigambo bye tugenda okwogera bigenda kubanga bikukwatako birina we bikugasiza oba we bikuyambira oba oli awo mu maaso eyo nga birina kye biri kugattako. Twakomeza ekintu ky'okubanga tubasanyusa busanyusa gundi lugambo kiri lugambo eva lugambo tugenda kubanga tumikisingangamuko ku bintu ebyamakulu n'okukirako ko oba oli awo wali ku level wetubadde. Munzikirize mbanjulire omukyala influencer mu mbeera eyo ndowooza bwe mba nkyogedde ntyo mukyala mukozi mukyala muzadde Hajati Aisha Kalodo abambulize. Hajati assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viki nvaako ne salaamu yo. Salaamu yange tewera ya bitundu. Salaamu yo tewera ne bamala bagamba ogimale yawe wali obuzibu. Kyangu nnyo. Bamma bali abatulaba. Mbadde ngenda gibamalirayo. Olunaku olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako nnyo. Ya. Najiga. Baagala nnyo. Nnyo nnyini ddala era mbatumiddeko nnyo buli muntu kinoomu gyali. Mbagala nnyo nga bulijjo sikowa kubaagala. Wadde tonjagala naye nze nsigala nkwagala. Olina y'abatakwagala. Baba muti buli omu tasobola kukwagala. Olwaleero bagenda kwagala. Inshallah. Bangi babadde nga bansaba ennamba yo ey'essimu olw'ebigambo ebikufulumamu advice otera okuwaana ddala nga tukomekereza video zaffe ze tuzenga tukola emabega. Bwe nkigasseeko obulamu bwe ndabye wiiki namba gye tumaze nga tetuli ku mpewo nsomyeko ku bantu embeera zaabwe ze beeyisaamu naye nkizuula nti kigenda kuba kyamagezi nnyo era kyamakulu bwe ndeeta omuntu nga Hajati asiiba mu bantu abo ate era ng'olinawo kye weekoledde afuna endowooza z'abantu ez'enjawulo ate era nga naawe oli kyakulabirako financial nandibadde kyakulabirako ate era nnyo mbeera n'omuntu omukulu mbeera n'omwana omuto mbeera n'omuzeeyi mbeera n'omukadde nnyo n'omuvubuka n'omuwala buli muntu yenna owa buli kkala gw'osuubira okubanga mwali mu nsi muno kakasa abantu abo olunaku mbasisinkana ate nnyo buli omu mu mbeera ze w'ekizibu ekyenjawulo w'essanyu w'ebiki sinkana abantu banjawulo nnyo nze Viki n'ebintu abantu besinkana n'ebyensisinkana olumu nange neebuuza oba nzaani abasisinkana. Kale tugenda kwogera ku byanfuna. Ekisookera ddala ekizibu kye nasoose okusanga mu community ebbanga lye mmaze nga ndi offline nsanze nga abamu ku mikwano gyange bannyumiza. Njagala otulambuliremu ekintu kino. Batugamba
nti oli akuŋŋaanya capital we bw'akuŋŋaanya capital we ng'alina target eya kiki agenda okukozesa capital we naye oluvannyuma lw'okuweza capital oyo omuntu oyo akasente bw'akaweza aba ate atandika okugaya business gye yabalira capital oyo atandika okugaya capital gw'alina oba asobola okumala business gy'alina gy'agenda okukola. Yes. Neyeesanga ng'ate alina ebyetaaga ssente ebiteewalwa ng'okulya okutambula okulya okunywa n'okulwaza oba okulwala n'ebizibu ebyenjawulo mulimu okufiirwa mulimu rent ezo wetusula bingi kyokka ng'ateeka capital ke abadde alina kyakategekedde naye ate n'asooka agamba naye wano wengenda okukateeka nedda naye nga capital katono ye kennyini yasettinga goals ezikufuna capital we wabula ate ye kennyini n'agaya capital we. Njagala tutandikirawo Hajati. Kiki abantu bano ekibaleeta okusettinga goals ate ne banyooma goals? Nze mu ndowooza yange nga nze Hajati Aisha Kaloddo ekisookera ddala ndi mukyala mukozi era omukyala ali eyo yenna ndaba nze ndi mukyala mukozi ate Vicky ndi mukyala mugagga ekyo mbadde sikigambangako bantu alhamdulillah ndi mukyala mugagga. Abantu kizibu kyakuvaayo ne waba alina kinaki nakugamba nti ndi mugagga naye nze ndi mugagga mu byonna nze kye nandiisa obugagga asooke mpiseewo kirambulule alhamdulillah nina ekirabo eky'obugagga nti ndi mulamu siina wannuma nzisa leero waliwo atassa ekyo kya bugagga kyekisingira ddala obugagga mu nsi yonna. Alhamdulillah nina abaana ndi muzadde ab'obuwala n'ab'obulenzi nina omwami nina wensula nina at least buli muntu akantu ke yandigambye nti at least wembaako naako nange nzikakkana kankujjeko akawuka tekakola era nga ekyo nkyebaliza Katonda olw'okuba nti ebyo mbiyina era omutima gwange musiimu weewaawo nkyayongera okusaba Allah wakitiibwa angabirire era nnyongere ate n'okusobola okukuuma byennyina n'okubyongerako. Mu mbeera eyo omuntu yenna ali eyo kobe mwami kobe mukyala kobe yaani kobaani nga tonnaba kukuŋŋaanya capital Vicky gw'ogenda kuteekawo nti emitwalo 10 giigino ngenda kukola kino walisoose kutuula wansi n'olowooza ku ekyo ky'oyagala okukola. Bw'omala okirowoozaako n'okissa mu mutima n'okyagala buli bw'oba nga ebizinesi gy'ogenda okukola owulira ng'ogyagadde mu buli ngeri yonna oba ojja gisobola naye buli bw'ogenda okukola ekyo n'obona bano miliyoni 10 naye ng'ogamba waaye kamale gagenda bagamba waliyo ssente naye nga gw'ogenda omutima gwo si kyo ekirooto wallahi ojja genda oteekeyo ssente zo nga ekuba kuzuukuka 12 ogenda otunda ekintu kiri ntugeze nti bajja kugamba amataka gakola genda osuubula amataka banenze nno nze Vicky ndi mukyala musuubuzi w'amataka era nga suubula oli mu estates nga suubulira ddala nnyo n'entunda nti bajja kugamba nti zuukuka ogenda otunda ettaka lye wasuubudde bannaye agazuukuka kiri tekikuli munda muki muggwe nga tetunneba kulowooza kufuna capital agenda kukola walisoose n'oyagala bizinensi gy'ogenda okukola ate era bw'omala ojjagala n'ofuna capital nti wa mitwalo 10 ebasinga amaaso amati Abaganda bagamba nti amaaso amati gabuuza nnyinimu bw'oyingira bw'oti n'omutya gwamugamba nti eradde ssebo mu kifo kye wanditudde ate yennaga nti eradde ndi Muganda naye mbadde mmanyi amaaso amati ate amati matulizi amaaso amatiitiizi amaaso amati gabuuza nnyinimu oba omutidde kayize kaakati buli bw'otya ssente z'oyina tosobola kukola ate gy'okoma zityo zikozesa nga tezijja kusobola kukola bizinensi eno ogenda zirya ate ozimalewo owunzike nga ne bizinensi eri tokoze eki togikoze naye mwenfuna emitwalo gyange 10 nengamba nti Aisha nze emitwalo 10 kirooto kyange mbadde njagala kusuubulayo amanda kintu ekisembayo obutono ensawo 2 za mitwalo 5 nga suubudde toga kati abamu asooka nanyuma naga
ne banne bonna agasa wali ku kkubo lyawo waligana akola oba banaagagula oba banampitako ekyokulwana atanoga ye gundi oli mukwano gwange bwanampitako ng'ate nenza amanda ago kigenda kulabika kiti ajagaba nga ndi munaku ntuuse n'otunda amanda byebyo ebintu ebitulemesezza okwekulaakulanya n'okgenda mu maaso wallahi leero njogera nga ntya Katonda omuntu ali eyo ng'asobola okuga nti ye obugagga bwe yali abutandika yatandika na miliyoni 2 oba 10 mweyajja obugagga bw'ayina aveeyo ayogere omuntu yenna yatandika n'akola ssente n'alandiza n'akola yatandika na katono okitegedde buli bwona okozesa akasente akatono kennyini kakulema okubalirira okajjemu kyoyagala n'ennyingi tojja kukola ki tojja zisobola kuba omanya nti njiye ensawo z'amanda 2 zigenza okugwa mu wiikisi emu oba mu nnaku 3 kisinziira bakasitoma woli n'oba ng'ogayinako amagoba ga 8 oba okoze era weetunuulye nti mba nyinako amagoba ga 8 enfulumya yange eri ki abantu abasinga ekitusudde nga tukola bizinensi Vicky tukola kitono tufulumya kinene tuspendinga kinene kitegedde bwe mbanga sisobola kuyingiza mitwalo 10 olunaku lwaki nsula mu nyumba ya mitwalo 4 omwezi kitegeeza olwo ne capital yennyini mulya bw'obanga omusajja ku mulimo gy'ogenda tosobola kuyingiza mitwalo 3 olunaku lwaki oleka emitwalo 2 ewaka wetadde mbuvunaanyiza bwotakola ki bwotasobola era still ogenda kugwa olemererwe ne family ekukole ki ekutame ekintu kyonna osookanga n'omanya nti bizinensi yange gye nnyina capital wa ssente mmeka capital nyingiza ssente mmeka nkutte ebitabo ndya ssente mmeka olunaku ojja kwesanga omukyalo oba omwami agenda kukola botika agiteekemu miliyoni ago 3 etemagane eti empale mwezi luli kimwe etemagane ogiyiteko nga nawe ogamba ye nga investinga capital wa millions 3 amala ogiteekamu yonna muyiwemu amuteekemu akuleetera abawala aba nga buli omwamu w'emitwalo 2 emitwalo 4 buli mwezi bakole amasannyalaze mu nnaku 2 amataala nga gaakajja kukozesa emitwalo 5 owulira abawala bali emmere ekitono ennyo 5 olunaku emitwalo ogenda ola botiki mu kumasamasa kwayo ng'olunaku ekola emitwalo 3 kakati tutoolako omutwalo gw'okulya amasannyalaze gajja buli kimu kyonna ebigwa biterazaawo wakasasiro kakati weerabidde nti wafunye obukadde 3 oteeka mu dduuka eri oleesa abakozi abo 2 waliyo emisolo waliyo rent waliyo revenue waliyo abakasasiro waliyo license ekukkiriza okuggulawo ebyo byonna olina obikola ki okubibala kakati buli bw'otalituula wansi n'obala ebyo kitegeeza tomanyi na gy'olaga era bizinensi ekoze eki ekulemye kati abamu tutunuulira ekingi kye tuyina ne tutatunuulira tufulumya tutya era naawe wali eyo nga bizinensi obadde ogiyina nga ogikoze ate ng'olina gy'ogenda n'oyiriba nti nakola bizinensi yange katono nyina ennyaanya kaddaala k'ennyaanya biki kalimu capital wa mitwalo 3 okitegedde naye ate kale mu okwesasulira renti n'engenda ku kyalo n'enjozaayo engoye nsasule renti w'omudaala capital ddamu capital kitegeeza byokola mukwano wange tokola ki tonnabigatta bulungi tobigattangako tobimanyi ne byokola biki bifu ate nge amazima ga Katonda mu ggulu bantu batini nnyo abatuula wansi ne babala ekintu ekyo katono nnyo tugenda kukomawo ogambye nti bizinensi kiina kubanga kirooto okusinziira ku capital gw'oba onoonya omuntu talina kukola mulimu mwegombe nti ndabye hajati asuubula amataka ninamu miliyoni zange 2 lwaki sitandikireyo n'ensuubula obutaka nga si kirooto kyange naye ndabye bulabi hajati neneegomba ekyo hajati kyakola kiina kubanga kirooto nzize nga nkiyayaanira okusobola okukifiirako nkiganyulwemu nkubuulira ebigambo bino Vicky nti olwaleero amataka gasobola okuba galimu ssente kubamu baba kimanyi nti mulimu ssente naye golowooza abantu bameka kuno ku Kampala balina ssente singa bona tebasuubula amataka tegaliiyo ne losses mweziri kitegedde mulimu okufuna n'okufiirwa ate mulimu buli omu kyalinamu experience nti nze ojja kundaba nga ngasuubula
onegombese naye munnange olumu nkola ki nfiirwa binsala okitegedde ogula empewo osuubulamu ko ojja kujja ne milioni za 2 lw'onaasooka oggula ofiirwe first time y'omu business ofiirwe mu buli ngeri yonna tojja kudda ojja gamba abanna eziri zifa gwe wasuubira kuyoola nato zikole ki first time yo ne weekuba knockout naye n'ekirala nanti kyenkugamba nti ekintu kyonna kyetaagamu omukwano omulimo gwonna wallahi ya Mungu omulimo nga toguyinaamu Viki olaba gundi eno gy'okola bw'oba togiyinaamu laavu tosajjikola so nga ate buli muntu goloza buli muntu yenna tasobola kuyimiriza kamera n'atunuza muntu ate nga n'ebyokwogera baba nabyo kisoboka naye gwe omanyi bw'ofuba okunoonya bwe bwagazi onoonye Aisha Kalodda ali luddawa onoonye abayimbi bayimbiddewa abafu baafudde luddawa n'osula mu mpe omanyi kyekitegeeza omulaajagani asula mu ebyo hangene neebake oyo bizinesi tajagala omanyi bw'oleka ekitanda kyo n'osula ebweru ng'onoonya content gw'onaateekayo onoonya ekipya ky'onaawa abantu enki ekigenda obbakola ki obbabeera ku maaso basanyuke kitegeeza wagenda okugula kamera otandikewo ekintu kino nga kirimu ggwe oli mulaavu nakyo bwagazi era okyagala kati sisa kuga nti Viki njogenda ovuga takisi toli mulaavu nayo naye olw'okuba embeera esobola okukera ku makya neekunyiga nenze negagenda osika ku kijji ofuneyo ebiri ojja kgenda olwakamala eggasiina kyakkola era ojja kisika nga yingira naawe ng'omuboggolera kubanga okola ekintu kyotakola ki kyesaagala wallahi ya Mungu eyagenda ng'akyaga ng'eyaveewa so ate osangayo kondakita maama ogenda yava mu kyalo otuuka owulira ng'ekirooto kye kyakubeera ki kondakita wallahi ajja kufunamu buli kimu aliisa abantu beapangisa ennyumba akole yes kubanga ali mulaavu naki na mulimo gwe kakati gwe atali mulaavu n'ez'okulya zijja kukubula kubanga tokyagala badriver bonna bakugobe buli wantu olina obusungu tokola ki nga tonnakola bizinesi olina kusooka kugwa mu laavu nayo nga bwe twogedde nti amataka ago bw'onaaba toyina laavu na kutunda mataka ng'owuli okyewulira komanyi bulooka emirundi gy'alambuza omuguzi mingi akulambuza nakutuusawo n'otasiima naye waliwo ennyumba gye mbadde nkedde okulambula eyo bwedda gye olambula wali n'otuuka wali bulooka atuuse nga naye owaayi onambuza kusasula oba onambuza kufuna yetakoowa kubanga olw'ensonga ali mulaavu n'omulimo goba toguze n'omulala kati nze nkusesa kye bayita omuntu ng'alambuza ettaka lye ayinza olambuza abantu 2 olunaku nga takooye ne batagula ne bagenda ate n'atabanyiigira n'obavuma n'atakola ki kitegeeza ali kuki ali ku mulimu gw'ayagala tanyiiga kati gwokimanyi ekintu ky'ettaka nti nsobola okutwala Viki n'osiima ettaka n'ogamba tugende ne wa chairman tukole endagaano netuuka okukola ekyanaga chairman tetukola ndagaano tusooke tuddeyo tukole ki tulabe ettaka tulyetegereze ne musitula ne chairman ne mutuuka n'omwana ensonda eno nno saagirabye sande wonna badde ngulira nezikuyita mu ngalo ensonda saakoze ki saagyetegereza naye ng'ono yeeteeseteese nadde engalo za musi yagera kubala ki ne budget yatandise dde ogikolera ku ssente zo kasitoma n'agamba neekubye ensonda eno yakyamamu nze saagirabye wano waliwo akannya wano naye kwasa kandakanda kwa naddeyo ne sente zaki togenda mmukuba naye bw'obanga oli mulaavu n'omulimo gwera ebyo tebikulya ezo challenge ezo zisanga omanya ekyo kigenze noga wayi oyo tabadde wange ate enkyo omulala najja n'omulambuza gumu nakola ki n'agulirawo naye bw'oba toli mulaavu nakyo ganze siddayo nambuza nti abantu 5 olunaku bino tebikola ki tebijja kukola kyokka gwagala tebijja kukola wataddeyo miliyoni z'ameka 2 osuubira ani agenda oddikulambuliza nga gwe yataddemu mu busuubuzi bw'otogenze kukola ki kufuba buli mulimo gwonna gusooka na kwagala gwagale ate era buli mulimo gwonna olina oguteekamu amaanyi ogufunamu ekyo gwe ne bw'onoobeera nino abagagga balaba tebeebaka omugagga teebaka musano abagagga amu babagamba basezi abalala yasimanya balina ebyokoola yagula amayembe tegamuganya kwebaka gamugaana okwebaka eyo entebe waliyo omusajja Katavi ng'asula ku muti gw'amasannyalaze bw'ati kalina yayingiza masitanga ye nadda ku simu ye n'anyiga obudde ne bukya n'abantu ne kukyala era bamanya alina majiini tubayina nze oli najja nakugamba hajati nze bane bwonsengulira neyibba wange mugagga nnyo naye teyeebaka emmotoka tomanyi byayisaawo bwaneebaka alina ebigendo mufa musajja ali ku trackinga maali ye eri ku mazzi tebeebaka alina emmaali ye bwe bugagga bwagwa obulamu bugenze kakati baba bagamba bagagga balogo mugagga asaddaaka omugagga amayembe amajini gamugamba wewe bakabe yakola nange banjogerera mbuneebaka koddi
kubafiirwa yenze mu bayimbi yenze mu byeno yeye future budde bwokwebaka bujja kujja atete wali saba nazifuna bampito w'amajini atete wali na nsongola ki webaka ng'oli mwavu kati omwavu webaka ki kati webaka ki kyovola batugamba bavu tuzaalanye kati webaka ki ng'oli mwavu talina kwebaka toyina kwebaka oyina kunoonya ku nsi kuno okukakkana otulonywe ne kajuisi oyina kubanga oyinamu kati oba toyinaamu webaka ki okujjako omutwe ogutabo guba gutakola anti kakati omwavu wendooleza wayina okwebakira bwe weebaka orisetinga obwongo bwo olwaleero bwe weebaka n'olowooza ne bitagatta n'enkya weebaka olowooze paka we bigatta nkubuuzayo ekibuuzo ndi waddemba okwanukula saawa zino naye obanga akalimu wobadde ojja kaweddewo landiroodi akubanja olinayo kaviki junior kaagala okulya chapati n'ekyayi n'amata ne sukaali wabula tolinawo osuubira osagenda mu kikuntu otulo ne tujja anti we otulo tetukwata obeera weekulunguzi kati kyova olaba oddugaza suuka osobola kwebaka olaba omugagga azina teyeebaka alowooza bizinesi kati gwe omwavu osobola okwebaka ate muleke tulimba oyo yeebaka omutwe gwe simanye guba gwakulaba talina mwavu oba muyite ntya gwokimanyi kubanga singa mba mwavu nenkera ku makya neebaka olumba neebaka ki nze Aisha so akwebaka nga ndi mwavu kyovola seebaka nze Aisha so kati wano abakwata capital mu ntandikwa ne bamunoonya ne bawunzika nga bamazeewo capital nga ne bizinensi tebagitandise babeera bantu kikaaki beebano abeegomba obwegombi bizinensi z'abalala okuba zitambula beebano ababeera bafuba as much as they can bastandingewo bizinensi wabula ne bafunayo kintu kirala ne kiba divertinga oba kwe muntu okubanga omutima oguyaayanira kyotannafuna kwe kulookeera abantu abo njagala manda nononya capital w'amanda nolookeera ate wali alaba omudaala gwa chapati abantu abo nalowooza Viki nti omukisa ogwange si gwe gugo ne bwokola kyokole kyenkola osobola okujja either nonsingako oba noba wansi wange Katonda bwate bwe yakikola ekyo Allah yakyerekereza omuntu oyo abantu abamu balina obunafu bwe buti tibwonajja nga nyina kaddipo ka soda Viki ojagama bwona tuule wange eddakiika 5 nolanga soda afuluma buli budde okuŋŋaanyoza gamba Aisha akola okufa nange ngenda kukola ki kola dipo tomanyi byempita mu kukola bizinesi tulekera okwegomba bizinesi z'abantu soko weerandizeeyo tomanyi byempitamu oluusi nyina looni oluusi nze awantu omumazeewo emyaka 10 nyina bakasitoma nagula obugaali bwange obutambuza soda nenoonya ebifo bankubira bukubizi mpeereza okuleti 2 mpeereza okuleti 3 gwe byonna tokola ki ogenda tandika kintu obumuzaawo tomanyi kasitoma gyanaava okitegedde kati abantu abamu okukola emirimu bakirabanga kikwate abuukira kiki kigenda maaso kibuukire n'abuuka n'agwa ku kintu pa tamanyi kifuna kitya kisala kitya bakikola batya nyingiza na nsaasanya kyova olaba omuntu asobola okugenda e Bulaaya n'akuba ssente kitegedde najja nazo bamugamba ekifo kya $1.1 n'awaayo olw'okuba ze nazo ogenda teekamu ngenda suubula ensawo z'abakazi njiwemu tomanyi ensawo y'abakazi eriwo eri ku mulembe eriwa gye bajja okwagala efuna ssente mmeka amaduuka wotadde gali wameka batunda batya gwe olw'okuba walabye ekikwate n'okola ki ogenda kufundikira bikusaze renti wa bbeeyi biki bya bbeeyi tulekeraawo okubuukira bizinesi n'ekirala ekitugayaza okukola bizinesi tufune ne tulya capital niwesanga tulina kye tutuuseeko tunyooma emirimu eyo nsonga nkulu oyagala okole Viki kyakola so si gwe kyoyina kukola mu busobozi bwo gwe n'oyagala okibuukire okole gundi kyakola ki tomanyi gundi yakikola kyokutuuka ku kyakola ki sooka gwe n'akatono k'oyina owulira okakozese olabe nkafunyeemu ntya olyoka olabe enzaala gye kazaalamu nekiri ekinene ojja kituukako n'ekirala tugezeeko nnyo okwebuuza bw'osanga omuntu akusingako ku bizinesi gy'oyagala
mwebuuze bagamba abagagga mwenna pulaani mutuweemu omugagga bw'omwebuuzaako atuusa atya waali mu lugero lwe nasiika paani kabalagala omugagga bw'omwebuuzaako byafunye mu butya bwasobola bizinesi zitambula zitya akugamba kola nnyo ge magezi ge mugaba bwa muntu eyeebuuza buli tojja kujja ongambe Aisha emmotoka eyo gy'ovuga wagivuga otya wasana amagezi gy'ogifuna bwe mba nabba naawe ogenda obbe bwe mba natunda ettaka lyewaffe ebijja nenja nenjiwa naawe nkugandi genda byotunda anja kugamba era genda okola ennyo kola nnyo mbuuza amagezi mu bizinensi yo okitegedde ongambe ajja ati ntuwange mbadde njagala nyinawo emitwalo 3 njagala nkoleko akadaala nteekeko ennyaanya okwo nteekeko endagala ndeeko na bino naye nkoze ntya awo wennyini katono nyaja ati katono neeyongerayo abaavu bakukulumiramu abafunyi abagagga bagamba bwajja n'akwanjulira emitwalo gya 3 kyayagala gakole mu ka bizinesi akatini ako ate olw'okuba nti yaba agenda kusonda busonzi capital gw'omugagga oddukirawo mbwangu mu kifo kya gambye oba oliawo gwe n'oteekawo akadaala ako ye n'obanga omukikinze out from the business jakuletedde proposal yayo anti kati awo mpozo oyo wa mutima mubi naye omuntu yenna nkamuyite nti omwana omuntu yenna avaayo n'abanga gwe akulabyemu future y'okusobola omuzimba era najja ne kaayina n'akakuba mu maaso n'agamba mpa ku magezi ate bw'okola ekyo oba okoze ate sikakasa nti kati omuntu nganze omuntu wa capital w'emitwalo 3 bwantuukirira mba nsobola okuba nga nkyasobola okulookera akadala waliwo badde agenda okukateeka kemba nteekawo kubanga ate mweyo grade mba nakola ki mba navaayo saagala tulimbe bantu nti kyennyina okukola nja kuga nti bw'oba ogenda kukola saawa zino tofuna omudaala ng'ogusasula emitwalo 10 owulira kubanga saawa eno 10 ligenda kuba livuddeko obenga olina capital wabiri ekikyoba okola genda onoonya akafu funawo okanyiga nga ka mitwalo emeka 2 genda osubula ate zonna tozisuubuza ennyanya jeta ze 3 endagala leta za 5 osooka osigazeewokko baakapu olabe bitambula bitya kitegedde yiga customer omuntu oba olina omuwa amagezi okusinziira ku gundi gyakoze eki ku grade gyajjiddeko naye leka mugamba nyina emitwalo 3 biki omugambe genda wali ku supermarket osabewo ekifo ani asasuza ki okitegedde ekireetera okugamba abagagga tebawabula bantu azze mubuuza temubuuza ntandikwa ya ssente gwe z'olina mbabuuza bwe bati naye njagala mbuuze kalina ezo zizimba wakola otya mwabazizimba mukikola mutya ssente muzijjawa okitegedde kyagenda kugamba nti nzija tula kutotere gye yakola ki kuba biwanvu yakwasaganya eno nadde eno n'abyanze n'atega eno nadde eno yeewolako ku zirooni n'atoba nazo nakati ayinza n'okuba noyinza n'okumbuuza nga kalina gye ndatutumudde wali ndi mulooni endiruddawa mu bulago sigenda kutuna kuga nti ndi mulooni kubanga abantu bangi bakolera mulooni kati okitegedde mbuuza ku katono koyina nkatetenkanyizza sabana ayagala okumuuza mbuuza jati nyina 15 nkole ntya okulaba nga nze nja kugamba genda ogule kalayi n'essigiri siikasumbuusa ku makya olweggulo gattawo chips zidde ddamu era oggulo osiika oba kino na kino na kino kola bwoti ozaaza ogenda okulanga egibadde 15 oyina 3 kati era awo ajati wennyini omukazi ono abadde ne 10 n'aweza 3 ate jiwakola waawo omwezi gumu aba awulira ayagala kukyusa business immediate anti obwo bwe buzibu kwe kubuukira by'otagenda kusobola okitegedde okugwa mu ttuluba ly'otaliimu buli bw'obuukira ekinene nga n'ekitono kikyakulemye ofundikira kyekiri kyenaga nti abikka ebibiri tabojja omuntu yenna obuzibu bwe tuyina tetukkakkanya pressure Viki wanayambala sati ya mitwalo 5 njagala noli nawe njagala nje mu capital wangu emitwalo 5 nyambale sati ya mitwalo 5 bane tukkirize nti nze ngwa mu kiti kino nsanye wenti nzaisha kalodwe masobola okwambala sharia ya mitwalo 5 yeruli bambuza sharia wa comment waziraba bambi bakabira sharia yo ku mulundi guli ate nongenda okwetegereza nga bamama bange bakadama be bali ku takeze nyambala nga njambale ya mitwalo ameka 5
Seno na neno yo si ya 5 sagala nini ya mitwala meka 5 ne bajineta nenjambala ko tojja kwambala ya 5 nga 5 gonoonyo okole capital nga 5 wonoonyanga capital ate buli kintu kyonna mitendera kigendere ku mutendera nze mbagamba nnyo nti wallahi Mungu kiyakutegekera okuba kiriba musimu no jachiba kati gwe viko osobola okusanga omuntu ayambadde blouse ye y'olukumi n'oseka bwe busobozi bwe simanyi naso ate n'abagagga abasinga beebikira omwo kitegedde kati kiri abakyala ate naddala abakyala omukyala abeerawo n'agamba gundi yazaalidde Rubaga nange gye ngendo zaali obusobozi bwe tebukukkiriza obusobozi obulina zaalira eri ku City Council nina gwe nakwana n'angamba ayagala kusula buziga namulekaawo ng'alina omulimu batayina namusanga kireeresi kati bawala b'ennaku zino talina mulimo so abamu beewanika muwala omukwana nga kireeresi naye n'agamba ayagala apartment mwayagala osula anti kweko okubuukira okuba kuyita kubuukira kubuukira by'otoosobole kati osaba apartment era omusajja osinga akera ku makyanga takyasobola gikusasulira g'olina wootandikira oba ogenda kuva mu buvi otandike kunoonya woosula kweko okutalowooza nze naaligambye nti tuleme okubuukira bye tutaasobole bw'oba nga nze nkuliraanye nga oli wa kikomera nga nze nyina akayumba kange kaalumu emu ke nasobola ozimba era nga n'ababbi bamenyaamenyawo nnyo beera contented naako koyina ate oyigo ekituleetedde obuzibu tetwagala bye tuyina njagula engatto yange emitwalo 2 tange Viki nga ayinayo 5 nkyawe eyange yagala engattoyo juweravu joze gijje mukasana gitegule bulungi kuba gy'okyayinawo yegombeko ey'ebiri okitegedde kuba gy'okyayinawo era eyo gy'ogenda okutambuza okuba omuguugo esobola okutuusa kuyemeka naye buli bwolemu okwagala kino ky'oyina nekyoluubirira okufuna tojja kukola ki tojja kyagala sooka oyagala emitwalo gye 2 gy'oyina olyoke gikutuuse ku mitwalo emeka era giwe ekitiibwa nga emitwalo gyange gino 2 gye nnyina mu bulamu koze ntyo gizaaza gifuka 5 ne buli wono ikyano gakyoka oli ayina kakadde labanze nnyinamu 2 tobuukira kakadde kwa tugenda kera ku makyo kalonde kakukolerera abantu bano wajati abasinga kati kino nfunye complaints nyingi okuva mbakyala abakomawo naddala nga bannyinaffe bagenda okuba ebyeyo naddala mu Buwalabu oyo bafunamu akasente kaabwe ekisooka njagala tutunuulire lwaki okay maybe kiri bakyalulala ne buli mukyala agenda okuba ekyeyo tajeti embambo ng'esooka kuzimba gula poloti nakola ki kuzimba tebatera kufaayo wa gye bakoze eki oluusi babatomeza ne babazimbira oba ne babagulira ewalala gye bataayagala kyakubiri baagala nnyo setting up business gye balinawangaaliramu nga bakomyewo ne beesanga abamu bagezaako and I salute you all mwenna abakikola abalala nekikola ki nekigaana tutunuulire bano ababa ne goals ez'okukomawo kuno okwaba owe bakoleko business wabula at the end of it nekibanga kiganye ajati omuntu alina capital mu Uganda ya leero owe millions 2 yalisaanye kukola business ki tusooke tugeraageranyiza omwana oyo ali ku Buwalabu kati omwana oyo nze nalisose kugamba bwenti nti abaana baffe abo bagenda e Buwalabu ng'oluusi takolanga ku business eiza yadde bamukozesa tamanyi business bwetambula omulala yadde mufumbo nga yavudde mu bufumbo biseera ebisinga kitono nnyo omuwala wana abadde ali mu business ng'ekulaakulanye etambula amanyi ne bagitambuza n'agenda mu Buwalabu okukola ki okola ayongere ku capital basobola okuba nga bamukozesa nti nze Aisha nyine edduuka lyange kola wano nkuwa omwezi emitwalo 10 tomanyi ndifunamu ntya ndikola ntya oba binsala gotokola ki tobimanya kati naye wobuukira awo noga kangendewa kati gwobeera ku kyeyo ogamba ekigambo kye mugenda kugenda nkola edduuka nga mukama wange lyakola ki lyeyalina ekirala lwaki batunuulira ew'okusula manya poloti biki nti bambi abamutuva mu mbeera embi ey'okunyigirizibwa lusi tubadde mu mizigo landi odya ggoba adda ggoba n'omwami wo muli baavu muteeseza kogende ku kyeyo mu butuufu ky'osooka okulowoozaako nga wakakola bwoti osooka kulowoozaako kansindika sente tugula akapoloti nzimbe lumu n'ezinaabameka nga landi oli tankongo nakyo kikuba ku bwongo lwaki njaga kunyumiza stereo ogenda kuseka nze dda
Nakama. Nze kumbyafayo obyo. Nti we ndifuna sente. Njagulira mama wange omufaliso nga munene weguti. Mufaliso. Nalotanga. Amazima ga Katonda mu glusete zirasoko kufuna nzimanyi. Wagula mufaliso. Nagulira mama wange omufaliso sikyajjukira sente mmeka. Naye nkakasa omufaliso ogwo bagigukyaliyo simanyi. Nga kyekyali ekiroto ky'omuwala. Era bwe nagugula nenzikakkana. Kati omuntu yenna ayina ekiroto kyakola ki? Kyalina. Kyaloota. Nawe Vika wootudde. Oyina ky'ogamba nti kino. Nze nali nsula n'abaana balenzi basatu nga tukyali mu kanaabe. Ennansana eyo egganda. Naye ng'ababiri bayingiza. Oba Jenina ogimanyi ng'ekyakuba. Kati nga baleeta abawala babiri. Nze nsula wakati. Single room tusulamu bameka? Naye ng'ayina ekirooto mu busungu. Ekirooto ky'omu busungu okimanyi? Kukola. Kuva mu muzigo gulimu abavubuka abasomba abawala ekiro. Ng'ofuneeyo wawo. Nze nfune room kakasa napangisa ennyumba nga ntutte kipapula. Nga njagala kugula mufaliso gwa mitwalo by then gwabanga gwa mitwalo 68. Kati kyekyo kyenkugambye nti omwaye. Omusajja we nalinga nsonda omufaliso. Buli wennyuka kanabe nga ngenda n'ettaano akanana. Bwe natuuka mu mitwalo bajali 5-7 nangamba mulenzi. Otobye twala omufaliso. Kati kankubuulire olabye nti wani ekirooto. Nti muntu yenna waba n'ekirooto akituukiriza. Kati omwana oyo naye bwate waba n'ekiki n'ekirooto kye. So singa asooka nakkakkana nakola sente n'agissa ku akawunti nze mbabuulira nnyo ebintu ebyo. Oba okimanye omuntu gy'owa sente zo si mutuufu tomwesiga. Ate tulekeraawo okwesigisa abantu sente zaffe. Abantu abamu babi. Abantu batabuka. Nabo bayina ennaku. Tojja muwa milioni 3 nga yali bubi abaana be bagoye kusoma alemezi waayo olw'okuba gwe oli ku kyeya. Amanya g'oyoola njola. Abantu balina entegeera ennafu. Ng'oli ali ku kyeya ayoola nki. Kumbe naawe osula bubi. Nti wandibadde otereka akasente ko ku akawunti niweerekereza. Oba toyina nnyo bitwala omanya nti nnyina benspendingirako babaana bange mitwalo nka oba 3 n'omanya nti buli mwezi njjako 3 nengaweereza endala ne zidda ku account. Ate bw'okomawo sooka otule wansi okkakkane weebuuze kuba kusingako anti mbagamba nnyo nze banneebuuza kongaya ati nnyina milioni zange 7 ku account zitudde era nnakomyewo nzina beddu. Naye nkola ekinze nja kusooka nkubuuze mu bwongo obwo kiki osinga okwagala okukola? Kiki ky'obadde okolerera? Era kiki ky'owulira ky'oyagala okukola ki? Okukola. So onyumye mbadde neetaaga kino ku bintu 5 byona nnyumiza okusinziira ku ssente zo. Era nja kufuna empabula gye nnaakola ki? Gy'omuwabulamu. Gye nnakuwabulamu. Ombuuza ekibuuzo nti omuntu alina milioni 2. Wane Uganda ya leero. Omuntu alina milioni 2 still obanga atayina. Mu Uganda ya leero. Kubanga zirina okubaako rent. At first nga ogenda okupangisa ogenda okukola ki kitegeeza ogenda kukola omulimu ogusookerwako wansi ennyo ddala era nga ku mulimu ogwo rent wezo sente oteeka okuba nga osasula obutasukka mitwalo 10 ogenda okukolera business 5-7 erimu capital we milioni 2. Yes. Tesaanye kusasula rent yasukka mitwalo 10 kubanga bw'omusasula oba tolina kyokola. Lwaki ajati kati mbuulira ongambye nga ye capital gozo okutandisa. Nina milioni 2 nvudde ku kyeyo oba nvudde mu kyalo oba mu Musonzi mu Kampala. At first wogamba nti nze mbalidde ku mitwalo 10. Landirodo jamu emyezi 4. Ye mitwalo ameka? 4. Osigaza kamu. Ennaku zino bayongerako kwana bangerako ne simanya zine zikwata ekifu. Eyo fyoyo. Kati ofunye landirodo omulungi tabikusabye. Akusabyana. 4. Osigaze mu 6. Gakutto gakole ki? Kuliko bloka. Ennyumba eri bwono ne bloka tetumubala. Ogiyingira. Togenda kujjanga bwezenga yonna eri eti. Oteekemu kyonna ky'oyagala. Ojja genda okumala okulongoosa na biki na biki. Nga enkaaga ekoze eki zigudde oba ngena teekamu kadduuka Ddala galumye biki nga enkaaga ekoze eki wabula ebezozo kati manya nti akakadde kagenze naye mwe kagenze temulina kimu kiyimiridde mu bufuzi ewagenza akakadde tewali capital tewali ky'oyinawo oyina kifo kakati otokwadira akakaddeko kasuubule kitegeeza ogenza okukola bizinesi ki egyo ogenda osuubuza akakadde ne bw'oba ogenze kusuubula ngoye mu owino ojja kuleetera mu kaveera ka bbulaaka kulayirira ng'ogenze n'akakadde mu owino ojja kuleetera mu kaveera kaki kitegeeza bw'oba oyina milioni 2 oyina okukolera ddala omulimu ogusemba wansi obunafu omuntu gwe yandirowooza nti nno
ku ssente ezo lwaki akoze ekyo naye nga gwe olina ensonga lwaki kyokoze olw'obutono bwa capital. Yes, nze ngamba n'omuntu atandikirako kubanga akola mu Ddala gwa nnyaanya alina kuba na miliyoni 2 na kudda waggulu kuba ssaawa zino osanga omukazi alina omuddala ennyaanya ya miliyoni omulimu lwetuuka ne ku mitwalo 6 oluusi 3 oluusi 15. Webale nnyo ewaliwo endagala ayiwa ebijanjaalo ebibisi ayiwa omusanga ku capital alinako emiliyoni ze 6 ku mudaala ogwo koola abalala batunuulira nabalekaawo nanti era kyenkugamba naye ate gwe era tetwagala bamalamu maanyi nti goma ne miliyoni 2 tolina capital oyina capital era oyina omulimu naye kisinziira tobuukira kiri kinene sente zo tezikola ki tezikumala tandikira ku kintu ky'omuntu asookerwako wansi kyasaana kukola ekitini ekikola ki ekisembayo ate abantu balina ebintu bye banyooma viki ebintu ebyo ebitini byolooza nti bye bitandikirwako okimanyi bye bikola ssente nina mukwano gwange asuubula niigiina just niigiina zinezikeza amasente kati gwe osobola okutuula njagala nkubuuza osobola okutuula n'ombula ebbeeyi ya niigiina nti yesuubula bwete netunda bwete tulinamu neze twambala ya mitwalo 5 niigiina nnyo kati niigiina yo gomanya oyinza n'ogisuubula 2,000 n'ozitunda akakaaga gwogiwe ebbeeyi okitegedde eriyo ebintu ebitamanyikiddwa bbeeyi nga gwe nnyini byo gwe weeseetingira ebbeeyi waliyo omuntu ayiwa pulasitiika ono tampeko tampeko mbalaba tomanyi nga bagisuubula 3 n'agitunda 7 oba 10 yamanyi kubanga tomanyi gomanyi basobola omwana wa stokisi n'atunda stokisi agisuubula nusu oba 3 yamanyi bwayoola bamanyi okulangula kintu kiramba balonze mu first ye n'alangula ebisigadde najja n'ayiwa olira kati gwe n'omunyomera awo naye ng'ali anywa apangisa ne waasula ate ng'asave naye nga gwobuukira genda kutimba saati za mitwalo 8 tolina capital ogenda kwekanga nga otimbye esaati 10 esaati 10 abaana ajja ne bagulako esaati 2 saati esigadde zinaabuse ogenda kujjawo eziddayo ate nga weetaagozeemu bizinesi enyuma ogikola ki ogirabirira so omuntu twandikoze bizinesi etusaanidde okusinzira ku ssente zo okusinzira ku busobozi bwaffe ate teweenyoma ne bw'oba oyina emitwalo 10 capital gisobola okukola singa oba okkiriza nti gijja kukola abaana bali wali yateeka ekisigiri bwati ku kkubo yayo kisa ekisigiri kye nagenda nagula kilo z'ennyama ezi 2 n'asera bwe tuti ateekako obufibu ate njagala obunyama bw'okuku buli katika 10 mumanyi bateekako obufibu n'omugamba lwaki wataddeko yadde akakutaano ne kaweza 2 buli kati tatunda 12 n'ozirya omanyi sente zannyuka nazaawo kati gwe omusanga ku kisigiri nyooma oyo ye capital gwe yasobodde nze abaana mbaagala nnyo ne bwansaba omutwalo ng'omuwa ali mu kunoonya ssente ng'olinda lwolifuna akakadde ogenda okola capital omukyalo omulungi ennyo musanga ateredde ku buwoowoolo ku kasigiri abakazi b'obuwoowoolo boogedde kabusiika olooza tafunako bafunira ddala nayina omukyala yalinga mubalwadde bange yalina ebizibu ebimusumbuwa omukazi oli yayokyanga kasooli yamwokyeranga yaŋŋamba kitebyeyo ku kkubo omukazi oli yayokya kasooli yaŋŋamba yatandisa nusu 7 okwokya kasooli okuleeta kasooli sigiri yagijjanga waka yagula poloti n'azimba ennyumba ng'asomesa n'abaana ku kasooli olwo n'omukazi ayokera ludda akasooli aleeta ensawo z'akasooli nga 3 naye aba yatandika aleeta eminwe 10 n'egi naye oba ali mundeeba awo kati gwe okimanyi nti babalengera nti eminwe 7 oba 8 gya 10 nojja kasooli nakumanya nti guno gwenjemu omunene gwa 10 guno 7 bino 5 kumanyi sente zannyuka nazo yasuubulidde mulengo okitegedde oyo asomesa abaana n'azimba n'ennyumba kubanga ye ekintu kyaba yamaze ddo kibanaga kati kasooli njokeza wa 10 nfunyeeko amagoye gati ajjayo wano mu kikondolo kye muka apron n'akubaawo n'abala n'amanya nti olwaleero nno nfunyeeko ogumwennya guno 10,000 zino ne bw'oba ofa zigenze wansi mu kikondolo zigenze mu kakebe balina obukebe abakazi balina obukebe n'abanga yakyewa nkya n'afita 5 lulinnya 5 bilinnya agenda okukebera waate omwezi ng'ayinamu 5 ng'ayina ssente n'oguddako kati bw'abanya nti guno nina 5 njagala weetegereza omukyala ayo kyakasooli ojja mulaba omwaka mulamba okwate ogw'okusatu waba tafuna akolawo okyawo kaakati munnange ggwe kiboosira alinda mpeze miliyoni 10 oyagala owonyeze miliyoni 10 ogenda okole capital ate omuntu yenna atandisa miliyoni 10 bw'agenze kukola capital
wallahi ya Mungu ebiseera bisinga bagwa kwotandikidde mujja ajja mujja akola bya bbeeyi ayagala amataala ga design buli kimwe ajjira muki kubanga sente ziriwo afundikira agudde era omulaba ku myezi 3 zyapangisiza edduuka ogwokuna ogwokutanja ngenda wera 6 agali amataala 6 agenda ajja ko bebbeeyi yayaka adduka kiro nga temuliwo nina omukyala gwenda beera naye ali awo ojja ojjukira gwe nakulaga ow'emmamba abaliise emmamba y'olweggulaawo omukazi afumba pipa y'emmamba namba ababoda abatakisi abamotoka basanga bali awo naye kati otula n'omubuuza kyokka kukubaawo ayinza okuba yatandika ateekawo ka muwogo katini akamamba ng'aleeta kitundu n'akola ka supu kati nga yeye ddala kwatusi gwagula n'okugula ku levo gyeriko gweyoleza essuwaani kati anti kyo kyegambye naye byamusukkako naye nga bw'omubuulira bwe yatandika kyali kitono naye abamu kati okimanyi waliwo alowooza eyo emmamba naga neesinga aba ne miliyoni yaga naye nenkola omukazi oli byakola ndeeta emmamba nendeeteza sepici ennene nenjiwawo naye asobola okugera n'abireeta n'afuna ekifo nayiwawo entebe ennungi abantu ze betuulamu ne beetolola n'okwetolola naleeta abafumbi naleeta byonna ne batagirya ne bagenda ewooli neddiba ozze oguddemu bugwi mu kintu tomanyi supu awooma atya bamulunga batya oli yava dda bamugaleyo tebyawoomye leero byawunye n'abikyusaamu ne bamujerega kati alina bakasitoma ate era n'ekirala kyesiwagira muntu bw'oba olina miliyoni 5 zonna toziyiwa mu ka bizinesi kogenda kukola sooka oyiwemu 2 oba 3 sooka okole ki ozisirikire yiwamu kale 3 2 sooka okole ki ikuba amabega tomalaawo olabe ekintu kino tokigenda diipu tomanyi gye kigenda kutwala okitege ate bizinesi zonna bugumiikiriza buli mulimo w'otagumiikiriza togenda kufunamu ojja kupangisa ewantu ogambe mbwe emyezi 3 nga sikoze osenguke ojja kusenguka ekisi yonna ogimalewo myezi 3 batonafuna bakasitoma abantu bamanyi njogerayo tebanatuukawo okulaba birungi gw'osenguse tuteekemu nga obugumiikiriza tusobole okuwangula ekintu kyonna buli okiteekamu obugumiikiriza okiwangula nze mbagamba nnyo Viki batwebuuzengako nze ngaba amagezi gabwerere si gakusasulira mu bintu bya consultation fee taliiwo nkubira ongambe njagala kino kukola bwenti nenkola bwenti nenkola naddala abakyala bafumbo tuyiga okwekulaakulanya ne bu bizinesi obwo butinitini bwe kati akatinitini oyinza nokakolanga nebbaawo tamanyi kimanyi ssaawa zino ofulumya akasigiriko nosaali obuwowoolo bwo novaayo ng'ofunye akasanvuko akatamu n'okayingiza mu nnyumba omusajja ajja kulowooza omuswaza anti ebyo tebiriiwa nti era mbigamba bami buli wogamba omuntu mbw akuswaza tewali mulimu oguswaza kasoba ng'ogufunamu omusajja bajja mulaba akeera ku makya alina akasente bamulaba omukazi ow'ekitiibwa naye nga yagaana okukusetingira bizinesi omukazi oluba okweyiza mu ka bizinesi akatono omusajja ng'amugamba kalekerawo nswazi kitiibwa era mugambe taata w'abaana kaleke kano nkafunayo 5 zotampa ekizigo ojja kusanga nkiguze gendo enkyo ojja kusiika obuwowoolo haafu lyosiike kiro 2 bajja kulanga oguze entamu ennene ng'oli mu kiro mmeka 3 ng'oli mu kiro 3 kakole bw'onaasiika obuwoolo n'ofuna kapito ojja kulanga bagamba nakyookya naye kasooli ogenda olanga otadde osigiriyo akasooli n'egonja okitegedde oba oli bajja kuwa amagezi obuwoolo singa otuteerawo n'ekigere enkya ng'akeera mu katale ng'aleeta ebigere bimeka ng'abitematema nga sambusefulya nga bitokota ng'afumbayo muwogo n'ejjuuni wali bizinesi egaziwa oli ateeka mu kabakuli ng'awuutirako wali ku bbali ng'akutenda nfumba nga bizinesi ekoze eki egaziya buli bw'oba nga Viki otandisewo ekyokukola obwongo butaggulukuka n'ekirala okikola ki naye ekireeta obuzibu kutuula mu nyuma bannaye sisobola nze ngenda nteekewo ekigere ateekawo ekigere yafunye 2 gw'ofunye emmeka wayitawo emyezi 3 nodda wali we wagaye okuteekawo ekigere ne wabaawo akiteeka nga oli ali bulala okitegedde abantu bangi lekeraawo okunyooma emirimu tukole ekyo kye tusaanidde okuba totya gundi kulaba tagenda kuwa owulira tewali agenda kukwata akuwe munsi ne bwe nnakuwa leero nze Aisha nkya sijja kwongera okitegedde nze nnyumirwa nnyo Viki ng'oli mu kukola n'ojja n'oŋŋamba mbadde nfumba ekigere kyange wali kitambula naye mbulamu kapito wallahi nja kwongera 2 oba 10 kubanga nkimanyi oyagala ekintu kyo kikule naye leka kuŋŋamba mbuno mpaayo ate ndi bwenti okutandika nno neera nnaaliwo ne wali asaba obusabi mpandyeko ajati soko mpeeyawo 2 soke nkyakalemu wano sijja zikuwa leero nzikuwe n'enkya olina okukola nze ndi mukazi mupambanyi ndi mukazi mukozi so okubiriza balala kukola
Ero supporting abakozi. Tukole. Era ate n'ekirala kyemba kutya mulemu okweyuna ekyeyo buli omu akole passport simanya mugenda kusheyo. Nawane Uganda sente weziri. Mukimanyi Uganda yaffe tulina sente. Ffe tulina sente ate tuli bagagga. Ebyo mugende yo go kimanyi nti nno temubala. Manyi wiiki gyembuza abantu abamu badoozeza nabuuka. Omwana ali ku kyeyo ng'akola mbusima emitwalo 8 omwezi nga nasigadde wano sinza agenda kukolera mwezi mitwalo 8 ng'enjala zimbuukamu njikola wano nga nyina banenze kamba nyina omukyala anjoleze waka engoye buli wayo zatwala emitwalo ebiri ayosaamu gumu n'ayoza engoye ku mitwalo emeka mitwalo ebiri ayosaamu olunaku lutye lumu omwezi atwala sente meka kitegeeza wiiki we bamu ennaku 7 ayose ennaku 3 gwe mala nti omwezi ennaku 4 gye mitwalo 8 buli wiiki vane kwekyo kati manya nti omwezi ogubaamu ennaku 3 asatu ameka asatu ogubaamu 3 asasulwa 15 zaatakola ki zaatafu kitegeeza emitwalo 3 naye abatali mukola naye ajja tayoza wonezi tayoza wange nzeka ate oluusi azimala mangu nayo zigenda okwera saa 12 nga yatuuse ng'ali muki mali mukunya sigenda okwera saa wezi nga yamaze dda yakoze ki yagenze ayoza wantu nga mirundi emeka olunaku kati ku kye yakyagaza ki kati bw'aba n'asatu awo abantu nga basatu kyekyenda abatalina sente ng'ayoleza amaka ate nga tabonyeebonye ate ng'ali Uganda ali kwabwe tewali amusosodde nakuno kuliko sente lwakuba ffe tulina endowooza ennafu n'obutayiya Uganda erimu sente nze so agenda ku kyeyo saana kuwagira mwana wange mbugenda okole mu Bawarabu no ayina kuba wano kale tuli ne Hajjati Aisha Kaloddo Viki exclusive gwe mukutu kwe tuli nange agange nze Viki siri willing kuva mu ggwanga nange essaawa zino lwansonga wano nkyasobola okuyiiza family yange kyekola ki kyerya nkyayinawo ensobola okusettinga ka business ne bampaayo 2-3 oluusi nange neenyigiramu ne nfunayo muki omutwalo so ankukubiriza naawe tetenkanya beera wano mukalaba osobola okubaako ekitono kyokola ki mutetenkanya ate n'ekyo kyotetenkanya okyagale kati ku mulundi guno mbadde nsaba Hajjati ye kennyini abeesomera abawe ennamba ye because nange mbaako n'ebimmaliriza ng'omuntu amasimu gammwe gampitirirako so ennamba ya Hajjati gibawe nsaba ogimuwe omuntu oyo atulaba such that bw'aba akwagala aleme kusooka kwetoolola munze because mulimu olumu n'abajja ne bampitirako ne sigibaweera mbudde so mweno video asobola okukola ki okugyefunira okay abantu baffe abalungi abalaya abatulaba nga bwe mba ntudde wano obutuufu gogamba Hajjati anjogerera ebintu by'amakulu nalyetaaze ku magezi gyali nalyetaaze okumubuuzako ku nsonga ezimu oba endala si koma kukuwabula nti mu bya bizinesi mwokka bintu bingi nnyo byosobola okuwabulako so okuwabula mu by'amakaago otuddeyo ng'olaba bigayuuga biri biti era osobola okumbuuza nga Hajjati amaka gange nga gayuuga gali bwe gati episode y'omukwano tugireeta bagirinde ate osobola okukola ki okubanga wandisibye emigugu gyo n'ogenda ng'ate wendi osobola okunneebuuzaako nkikola ntya kuba nange ndi mukyala mufumbo ate nange mbako ne challenges zenkola ki zensanga era zensanga naye webuuze nkikola ntya okuzivuunuka era nemba nga nkyali mukyala muvumu ate omukozi ate maama ekitiibwa ky'obufumbo eri abaana bange ate nga ndi mukyala mufumbo so bingi bizinesi zaffe bintu bingi nnyo byosobola okunneebuuzaako singa biba biganye oli eyo okuŋŋanya akasenteko mitwalo ameka ofiirawo ogende ku kyeyo bakutwale sooka onneebuuze Hajjati kiri bwe kino mu butuufu nsasulwe obuna ŋŋende nkuba ekyeyo ng'ate obuna abadde capital oba nedda sooka oweebuuze ku muntu asobola okuba ng'akusingako omanye lwaki ogenda twogere ebisingako awo esimu yange ennamba yange y'essimu kweri buli omu yenna zitowereddwa mu mutima gwe buli kimu weekiri oyinza okuba nga oliyo nga guweetaaga kubanga oyogerako nange oba nakutuula n'osabako nange ne tusaba ne tudda mu dduwa ne tukowoola Katonda ne tulaba oba omutima gwo gusobola okutowoloka Viki abantu bayita mu mbeera ng'oluusi tamanyi na kimutawaanya naye nga yeetaaga kutuulako n'oyogerako naye n'okuba nga tamanyi nti asobola okwesabira navuunuka ebintu ebiki ebimu naye nga tosoga okubuulako munaga jangu tutuule wano tusabe bwe tuti Mungu ajja twanukula so okunkubira ku simu yange eri 077 6 6 3 4 6 7
eri 0776 63 40 67 onkubira wemba sikutte mbwangu gikube mpaka jiuliza bubi paka lena kwata gotofa simu agikube mpaka kuulira bubi gikubo boja sakazindalo jase kubanga ebiseere bisinga munansonyo wakinchogedde bwentyo mbabbize nyonyo babize nnyo mbana abantu manaba counseling manaba ine bizibu ebyenjawulo essimu nange ng'omuntu njuumuzaako nagezaako okufuna nkwatira essimu naye nga abantu bayomba lwaki onkutte gwe Hajati nze njagalani omuntu aba yagala akubawula eddoboozi lennyini eryange kamwa koogera nze nkola zeeki nze nkoza halo ate nga kyekyandibadde ekituufu nange wemba njagala Viki ne waba wankwata nyiiga kosa kunnyonnyola byenkola ki by'oyagala kyova olagamba gikube paka kuwulira bubi ssimu yange nze agikyajinga WhatsApp kweri wonteerako message ne mmala olunaku nga sigisumuludde kakkana mbanja gisumula era nkuddemu kuba message zibaako ziwera n'omutwalo nga obudde bumbula nzija nenziuliza nenkoma mu makati gotokoowa giteekeyo nfuba nnyo nange nenzuuliza kubanga nkimanyi nti oba onnoonya era ng'onneetaaga ate wataddemu obudde bwo so mbaagala nnyo mubeere bulungi muteeke ebigambo nga bwe tubyogera mu nkola ojja kusanga ofunyeemu ekiramu inshaallah kale olunaku olugenda okuba nga luddirira okufuna Hajati ku pana eno agenda kuba atuwaakoko ku magezi mu love issues ensonga z'omukwano twakizudde nti zisumbuwa bangi mu kabanga ako aka wiiki ke tutabeeredde ku mpewo tusanze ng'omukwano guleetedde bangi okweyimbamu emiguwa abamu bava ku bizimbe balala bafiira mu kimugunyu bangi bakwata amajjambi abatemaatema baagalwa baabwe balala bagezaako kubawa butwa mu mbeera esoboka abalala babatemye ne babasuula mu ziikabuyonjo asonga ate abalala waliwo recently gwe nalabye eyayokyeza ebintu bya muganzi we olwo just okumukuba obukubi omugongo so amawulire ago nago gabadde ku bukedde nagalabye so love issues just okukuba obukubi omugongo ng'omukyala ekyo ne kikutabula kakati tujja kudda ne Hajati Aisha Kalodo agende maaso n'okuba nga atulambuliramu mu sekita eyo ey'ebyomuhabbati guyita omukwano oba olukundo atakubira mpeera ndowooza abansinkanye mu updates eziddako mubeere bulungi nate tusinkane mu binaddirira.